Alright, thank you so much guys for watching the channel. My name is Morris Jordan Kawesa, straight out Aromatic Entertainment. Mugamba mutya, kasente no muli bulungi ebintu kasente no bitambulira ddala bulungi. Wiiki eyo wedde wiiki eno leero olunaku lwa kumeka? Leero lwa Saturday. Abafuniddemu ebizibu ebyenjawulo njagala okubasaasirako mwenna nti nga kibi nnyo. Ate nammwe abafuniddemu ebirungi njagala okubagisa mikono mu maaso oba okubayozaayoza abafuniddemu embaga okwanjula nika mwena mbayozaayoza nti Mukama Katonda ayibale kubeera nga ate akuyambye n'otuuka ku kkula eryo eddungi ennyo bwe lityo. Si kyangu okubeera nga munaayo ofumbirwa kyangu kubanga ofuna musajja. Nina amawulire okuva mu Aromatic Entertainment olunaku olwaleero ge njagala okubagambamu, njagala twogerekoko naye nga sinagenda eyo njagala okusooka okubagamba nti no mukama wange omukulu Sir Ahmed Lubowa Maleke baby boy antumye nangamba nti no mwebale nnyo guys, mwebale nnyo okubeera nga muwagira movies za Aromatic Entertainment. We appreciate ekyo tetujja kukoma kubeebaza kubanga mwebakama baffe. We appreciate all the time. Mwebale nnyo mwebalire ddala era nga sinagenda mu mawulire ge njagala okubeera nga mbawaawo olunaku olwaleero gavudde mu Aromatic Entertainment. Njagala okwongera okubajjukiza nti ennaku z'omwezi nga 25 omwezi ogw'Ekumi tugenda kubeera yebeera Christmas. Yes, tugenda kubeera wali ku Maria Flow bannamasaka mwena mubeere nga mujjukira nti ku Maria Flow we tugenda okubeera ennaku z'omwezi nga 25. Yes, n'omuzannyo gwaffe ogumanyiddwa nga Pressure tugenda okubeera awo. Ate ennaku z'omwezi nga 26 tugenda kubeera wano emukono we tugenda okubeera ku Colin Hotel. Yes, ate ennaku z'omwezi nga 31 tugenda kubeera ku Nana Hotel Lukaya. Bannalukaya mwenna 31 tubasazeeko ngera bwe kyali ku mulundi guli. Then nga first tugenda kubeera ne bannaffe ab'Emityana. Nolwekyo bwe bulango Aromatic Entertainment wensobola okuyisaawo. Nolwekyo ab'ebitundu ebyo byenjogeddeko mujje mubeewo tunyumirwa wamu ne Aromatic Entertainment. Bannamityana, bannalukaya, lulimu atulaga omukwano njagala mbadde nsaba busabi ku mulundi guno twongeremu bongezi jia. Aromatic Entertainment with the one Nampija Florence abatumidde, omukulu Gakonad Peter abatumidde, omukulu Sir Ahmed Lubowa abatumidde, omukulu manager Ahimisiwe Rogers abatumidde agambye nti n'omugamba muta director Abe Bulondo, the youngest director in this movie industry, naye abatumidde agambye nti n'omugamba mutya. Bakasitoma bange abali ku Morris Jordan Morris Fashions mbalamusizaako mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale kuwagira Morris Fashions. Tugenda tukula mwebale nnyo. Abe UK mbatumiddeko nnyo. UK mwe mujja kulemberwa wafani ate nga muwagizi wa Morris Fashions amanyiddwa nga Mina. Bana Mina, thank you so much. Tuddeko omukulu mukyala Asha Love, tuddeko banji mwena omukyala Mama Mahadi n'omukulu Mahadi Chimera mbatumiddeko nnyo awo UK mwebale nnyo kubeera nga gye muli. Ntumirako mukati nengenda mu USA mbatumiddeko nnyo mwena abali mu diaspora mwena n'abali eno mu Arab countries mwena mbatumiddeko nnyo Jordan, Dubai, Saudi Arabia mwena mbatumiddeko nnyo. I love you so much. Mwebale nnyo mwebalire ddala mumbeezaawo mwana mumpa ku kasente ka airport pick up, mumpa kasente ka surprise, ate ne mumala ne mujja ne mumpagira ku ngatto, ate ne mumala ne mujja ne muwagira emizannyo gya Aromatic Entertainment. Lwaki nedda lwaki sibeebaza mbeebaza nnyo mwebalire ddala. Kakati Aromatic Entertainment nzize onaku olwaleero omanyi twali tulina era nga bw'oba ng'onoonya movies za Aromatic Entertainment obadde ozinoonyeza ku channel 4 obadde onoonyeza movies za Aromatic Entertainment. Channel esooka nga bagiyita Aromatic Entertainment, channel eyokubiri nga bagiyita Trust Films, channel eyokusatu nga bagiyita Special Movies, channel eyokuna nga bagiyita LM Movies oba LM YouTube channel. So ze channel 4 ze tubadde tulabirako movies za Aromatic Entertainment. Naye nga sinababula kiddako njagala okubeebaza nti mwebale nnyo mwebalire ddala mwena abasobodde okubeera nga muyimirira naffe mwena namwe abayimirira nange bwe navuga omukyala ne tugenda Ejjinja ne tufuna bibuze bwe twafunira mu Mabira
ne munsasira. Thank you so much. Message ezo buli lwenziraba zizaamu amaanyi. Omanyi waliwo omuntu asobola okubeera awo nga tamanyi nti abantu bamwagala, naye kyamazima bw'opostinga ekintu nga bwe kityo n'olabayo abakusaasira, sorry nga walaba weekwase Mukama, ekyamazima okimanya nno n'omanya nti mu nsi nno kati waliwo abantu abanjagala. So thank you so much. Namwe abakozesa airport pickup yange, Air Morris airport pickup, thank you. Namwe abatannajja enamba y'essimu ye eri awo wansi, ye ya surprise, ye y'obulango gwayagala okulangira wano ku channel ya Morris Jordan Media. Ate naawe ayagala okukonona ku airport era ye namba yemu. Ate naawe ayagala engatto era ye namba yemu. So n'ekyo fenna tukozese ye namba tubeere nga tusobola okubeera nga tufuna. Kakati bwe tuddayo ku kya channel, mbagambye channel tubadde tulina channels 4 nga tuyina Aromatic Entertainment, nga tuyina Trust Films, nga tuyina Station Movies, nga tuyina LM YouTube channel. Era nga buli lwenzija wano mu kamera mbagamba nti ezo channel gwe wenna ayagala movies za Aromatic Entertainment, gwe wenna ayagala okwemalako stress ng'oyagala kubeera ng'olaba ku movies za Aromatic Entertainment, oyige, oseke, ogweko stress, ogweko buli kimu ekibi ky'owulira nti kibi ng'oyagala kubeera nga kivaawo, channel gy'oyinza okulaba zezo channel 4 zembadde nzija ne mbagamba. Wabula ku mulundi guno ndi wano okubagamba nti channel ez'ennya, gwe wenna ng'oyagala film, ng'oyagala movie z'ogenda okulaba zibeere nga nnungi, onyumirwe ng'okyayagala okubeera ng'owagira Aromatic Entertainment, channel kati ziri 2 zokka. Kwe kuli waaka wa Aromatic Entertainment ogenda okubeera ng'omusanga, kwe kuli waaka wa Aromatic Entertainment ogenda okubeera nga omusanga. Channel zino 2 kuzengenda okugamba kugenda okubeera ng'osanga waaka wa Aromatic Entertainment. Nabagamba buli changes ejja oba buli change ejja mu Aromatic Entertainment, linda ku social media platforms zaffe. Linda ku social media platforms zaffe. Bokka ogenda okubeera nga ojja information omutuufu. Linda ku Facebook pages zaffe, ku social gwe buli bwolaba nga wali omulabyeko mu Aromatic Entertainment, obanga gwolaba mu firimu za Aromatic Entertainment, bw'omulaba nga apostinze ekintu nga kikwatagana ku Aromatic, manya ekintu ekyo tokwata information gy'ojje ku muntu gw'otalabanga nako mu movie ya Aromatic Entertainment yonna. Gwe n'omulaba ng'alina ekintu ky'ayogera n'obeera ng'ate ogoberera ebintu ebyo. Goberera ebintu obyoyo omuntu gw'olaba mu movies za Aromatic Entertainment. Ndowooza ntegeerekese. So channel zetukozesa oba zetugenda okubeera nga tukozesa oba Aromatic Entertainment zeerina kati eziri official, tulina channels ziri 2 eziri official. Channel esooka bagiyita Trust Films. Channel esooka bagiyita Trust Films. Channel ey'okubiri bagiyita Aromatic Entertainment. Ziri 2. Esooka bagiyita Aromatic Entertainment, eddako bagiyita Trust Films. Ze channel 2 eza Aromatic Entertainment. N'olwekyo gwe wenna ng'onoonya waaka, ng'onoonya firimu ey'okulaba nga ya Aromatic, teekamu ekigambo Trust Films YouTube channel. Genda ku YouTube channel yo, teekamu ekigambo Trust Films. Eyo bw'otagisangayo, genda ku YouTube channel yo, teekamu ekigambo Aromatic Entertainment. Ze channel 2 zokka ogenda okubeera ng'osanga waaka wa Aromatic Entertainment. Omanyi tujja wano ne tubagamba ebintu ebiseera ebisinga, oba oliawo yes ne mubitwala nga bikulu, niyo oba olaawo kale oba oli message ne tutagyongerayo. So n'osanga oli munnaffe ng'oluusi atomedde, munnaffe ng'abadde ayagala kino ate oluusi n'agenda mu kino, munnaffe abadde ayagala kuwuliriza kino ate n'agenda mu kino. So
ku mulundi guno mbadde nkusaba message gyongereyo ogambe kyogenda ku channel. Omanyi waliwo channel ezibeerayo n'osanga channel ne postinga waaka nga wa Aromatic Entertainment nenga si Aromatic. Abantu abo bakikola kwenoonyeza byabwe. Oli asobola okugenda wonna okitegeera n'afuna waaka wa Aromatic Entertainment n'amuploadinga ku channel ye. Abantu abo tugezezaako okubanoonya n'okubafuna. Abamu ne tubafuna, abamu batulemeredde, naye ate nammwe abatulemeredde tubagamba tujja. Temujja kutulemerera, tubagamba tujja, era sawa yonna tugenda kubafuna. So njagala mubeere vigilant bakasitoma baffe, tubaagala nnyo ate twagala nga mutambulira mu kkubo erinnyini ettuufu. Channel eno program eno ewagiddwa banaffe okusookera ddala aba Aromatic Entertainment nga bakugamba nti no bo bazannyi ba bina Uganda era bazannya bina Uganda, era gwe wenna ayagala okubeera nga olaba ekina Uganda ekinyuma olina kunoonya channel bbiri esooka eya Aromatic Entertainment, channel ey'okubiri bagiyita Trust Films. Awokka ogenda okubeera ng'osanga effirimu ez'abazannyi abo aba Aromatic Entertainment. Mulimu n'olina akujja n'akubuuza nti no Aromatic Entertainment mulimu baani? Oyo nno aba akyali muwagizi mupya okuwagira Aromatic Entertainment, naye gwe wenna akyali omupya okuwagira filmu za Aromatic Entertainment nja kugamba nti eyo Aromatic Entertainment yekulemberwa amukulu Sir Ahmed Lubowa Malik Baby Boy. Ngaddibwako omukyala Nampija Florence kutumiddeko nnyo ku Florence Secret. Channel eno wagidde banaffe aba Bagola Beauty Empire nga bo bakugamba nti nno bakugu nnyo mu nsusu, n'olwekyo oba oyagala olususulo oyagala ozigulemuko ku lususu obadde muddugavu nnyo oyagala olighteningemuko bajja kukuwa ka lightening cream obeere nga weeyerusa oba obeere nga olighteningamuko. Naawe wenyine eyeeyerusaako nga wasigaza bunnakozi kuno bajja kuwa ka knuckle remover bakayina obeere nga osobola okubalansinga n'omubiri. So n'olwekyo genda ku Bagola Beauty Empire. Ate naawe ng'olaba oli munene nnyo ng'oyagala kubeera nga okoggamuko ng'olaba oyagala osale ku size, okoze training biganye, physical zibiganye, okozesezza eddagala lyonna liganye, Bagola ayina ka weight loss kabakayita Bagola weight loss ajja kakuguza package ziri mirundi ebiri. Waliwo package, waliwo full package ne half package. So n'olwekyo genda ku Bagola Beauty Empire, enamba eri 0788012033. Genda Bagola akuwe akasala weight, kajja kusala weight ate olabike bulungi. Ate ngera twagidde banaffe aba Mama Interior abo bo Bagola Beauty Empire asangibwa wali Emengo okumpi n'akatale. So n'olwekyo bakola delivery worldwide. N'olwekyo genda waawo Emengo, batasobodde gendawo gwe bakubire ku namba y'essimu gye nkuwadde bajja kubeera nga bakolera delivery wonna wooli. So ate naawe abadde anoonya ka fertility powder, fertility powder ng'onoonyeza olubuto for a long time lubuze, onoonyeza buli kimu, okoze buli kimu olubuto luganye, Bagola Beauty Empire ayina ka fertility powder, genda akakuwe ubeere nga olumala ensonga zaffe ziri ng'ofuna olubuto ate naawe obeere nga ate nawe weeyagala naawe obuse ku mwana ofune ku zadde. Lwaki nedda Bagola? Ate nga jjukira tukyali mu Black November paka ennaku zonna za 31. N'olwekyo yangu ogende ku Bagola Beauty Empire wali Emengo abeere nga akafuna, oba mukubireko ku namba y'essimu eyo oba mu WhatsApping ajja kakutuusaako. Ate era tuwagiddwa banaffe aba Mama Interior bali wali ku Arua Park. Abo bo balina bed covers, balina ebitanda, balina nets, balina buli kimu eky'omusengezi, bathrobes, biki byonna. N'olwekyo beera nga obanoonyako wali ku Arua Park era Mama Interior, oba agenda omusakingako ku TikTok ye ojja kubeera nga omulaba bulungi nnyo. Ate era tuwagiddwa banaffe aba Canary Hotel. Canary Hotel eri wali Enaggulu. Gwe natamanyi Canary Hotel weeri, wegenda Enaggulu bw'otuuka olaba ku kikubo ekyambuka ku NBS TV kati tunula opposite ekikubo, eyo hotel eri awo ennungi erabika obulungi, yeyo hotel gye bayita Canary Hotel. So n'olwekyo woba ogenda owummuleko oweebakemu mu kiriri ekirungi. Ate nga buli lwakuna babawo n'akantu akali very interesting, baba ne quiz. Mujja nga muli bangi, tekasosola myaka si ka myaka mito, ka myaka mikulu, bantu bakulu. N'olwekyo gendawo kakwizaako, gwe boddamu ekibuuzo nga bakuwa ekirabo, kitegeeza
ku Canary Hotel osobola okugendawo ng'obadde tolina ky'oyina badde tolina ky'oyina n'ovaayo n'emmotoka n'ovaayo ne pikipiki n'ovaayo n'eggaali bicycle n'ovaayo n'ekintu kyonna lwakuddamu kibuuzo ng'okizzeemu bulungi. So Canary Hotel eri awo e Naggulu n'olwekyo beera ng'ogigendako oba genda ku website zaabwe bwe genda bugenzi ku Google teeka mu test www.canaryhotel.com olabe services ze balina. So we love you so much. Thank you so much. Atenga tuwagidde bannaffe aba Morris Fashions bagamba balina engatto ennungi ennyo n'olwekyo genda ku Morris Fashions obeere nga weefunira akagatto enamba ye ya Morris Fashions. Ate era tuteekebwamu ssente bannaffe aba Legit Recruitment Agency abo bo basangibwa wano Mutundwe batwala abantu bweru bano ba warehouse workers ba drivers abagala okuvuga taxi e Dubai genda ku Legit Recruitment Agency bajja kutwala munaye okole bulungi. Ate gwe naawe ayagala okubeera nga oli warehouse worker naawe genda ku Legit. Ate naawe ayagala obwa security guard gendawo, naawe ayagala obwa bodyguard Dubai eyo waliyo bali bannaggwa dda nga bakola dda ssente zaabwe naye nga baagala bababeera ku security baagala bababeera ku kido okitegeera. Training zibeerawo genda ku namba obeere nga ate osobola okwogera nabo bajja kutwala nawe ogenda okole obeere ng'oli maridadi sana. Ate era tuwagiddwa bannaffe aba Style Haven abo bo bangoye zino zi office wear anyway buli kika kyangoye buli kika kya lugoye naddala nnyo obu office wear abo basangibwa bali ku Coach Towers level 7 edduuka number 718 genda baba ku designing olabike bulungi nga muchalange bagola Beauty Empire walabika bulungi naye genda baku designing obeere ng'olabikira ddala maridadi sana. Nenga so kyekyo anenga we thank you so much mwebali nnyo mwebali ddala okubeera nga buli kintu mukikola ddala bulungi. I love you so much until we meet next time. Nenga njagala kuyisaawo ako then ekirala kye njagala okuyisaawo guys mwebali nnyo mwebali ddala okubeera nga buli kintu mukikwata bulungi buli kintu mukikwata mu mbeera ennungi. Thank you so much mwebali nnyo mwebali ddala kubanga ekyamazima if it wasn't you guys to support us mukulu Amon oli UK ugamba otya Kanswenti oli bulungi ne baganda bange Kanswenti oli bulungi. Mukulu Morris oli German Morris oyo no namesake Morris namesake nkulamusizaako muganda wange naawe webali nnyo webali ddala. Message eno mugitwale nga nkulu atuleme kugwa mu bannakigwanyizi ne bassekigwanyizi abagala okubeera nga ate bakolera ebintu byabwe mu linnya lya Aromatic Entertainment. So n'olwekyo just be vigilant about that. Ate nyongera okubajjukiza nti Aromatic Entertainment teyingiza ba actors and actresses bonna saawa zino nedda. Aromatic Entertainment teyingiza ku saawa zino teyingiza. So n'olwekyo linda nga Morris akugambye kati eyingiza nga manager Roger akugambye kati eyingiza nga omukulu Abe Bulonda akugambye kati eyingiza mukyala Nakawoya nga akugambye kati eyingiza oba ku pages zalo ekyo amanya gemmenya babona bazanyi ba Aromatic Entertainment naye era osobola okukisanga ku page y'omuntu omulala yina kasitaba nga wa Aromatic Entertainment ekyo kiba kikulu era tuba tukitwala nga kikulu. Thank you so much okumpuliriza. Temubbibwa bannange temubbibwa njagala temubbibwa. Tuwulira bubi nga oli azze n'agamba nti atenze banzibye oli yaŋŋambye nti akola bwati ne bwati mu Aromatic n'enkwata emitwalo 15 mitwalo 20 mitwalo 3 n'enjimuwa nga nimbye nti agenda kunyingiza mu Aromatic Entertainment. Aromatic Entertainment teregisteringira muzannyi yenna ku online. Aromatic Entertainment tekkiriza muntu yenna kusindika ssente mbuzisindike ku mobile money. Abazannyi bonna be registeringa bajja ku offices za Aromatic Entertainment ne bamala okuyita mu kasengejja ne tulaba oba munaasobola ne tulyoka tubajjako ssente. Ate era ekya ssente bakisalirawo wali wabula so si byakuba ssimu mbwalo kati ojja tuwaayo emitwalo 10 gwe nawe n'ozikwata n'ozisindika ojja tuwaayo emitwalo 3 n'okwata n'osindika nedda. Aromatic si bwetyo bwe registeringa nena mumbuulire muddala okwata otya ssente n'oziwa omuntu gw'otalabangako mu firimu ya Aromatic Entertainment yonna ng'azannya kiba kikyamu. So ssente ziwa omuntu gw'wali olabyeko ng'azannya mu Aromatic lwaki oziwa gw'otalabangako. So fetubasaba busabi bannaye mwebeereremu muleme kubbibwa muleme kubeera nga muyisibwa bubi.
abantu be Dubai mbatumiddeko nnyo mwenna ndowooza mwenna mbatumiddeko olumu ntera okutumira abantu ne baŋŋamba ate ffe ab'e Germany otwerabidde ate mwenna mbatumidde German bwe ntumira diaspora ndowooza mu diaspora wenna kati mbaŋŋambye eyo ekibangiriza ekyo kyonna si bwe kiri kati bwe ŋŋamba mu Arab countries nammwe mwenna mbamba tadde wamu si bwe kiri mbagala nnyo. Thank you so much for loving me. Mwebale nnyo okunjagala, mwebale na kumbeererawo ekyamazima mbagala nnyo. Thank you so much. Have a blessed night. At least message eyiseewo ndowooza tukitwale nga nkulu message eyiseewo. Thank you so much. Have a blessed night guys. I love you. My name is Maurice Jordan Kawesa, straight out Aromatic Entertainment, the man and the only man. Thank you. I love you.